Ekisooka twali tuyogera ku baddaji buvuddeko nga tugamba nti FUFA oba Federation of Uganda Football Association buzane Uganda okutwaliziwamu abaali tebalanze nnyo mpaka zino za kyani kimala era ebipande buno bubano obutontono bw'obugoye naye bulabuzze ndowooza nga in fact ndowooza na mu wiiki bamugenda okubanga muzanyirwa empaka ezo abaddemu okunoonyaako abamu kwabwe balowooza nti faces naddala ku social media entonotono esobola okubanga zinfluencinga ku bawagizi ne bannamawulire bannaffe balowooza nti oba oliawo bagundiivu ne bayitibwa ne babako akafubo ke basobola okubanga bateekamu awo wonna nga pressure eyongedde okubanga ate etuukako awo okwongera okulaba nti at least basobola okutunda ekifaananyi kya cranes n'empaka zonna ezakyana okutwalizeewamu then abawagizi okuzitegeera juzi twali wano muwomesa endiba nga tubuuza abaana naye ngaomwana omubuuza bo tukyani ng'alinga talina Uganda ezannya lwakumeka nga talina nakyama naye nekyani ogatta bugasi so kitegeeza nti atwabulamu mu kaseera keekamu bwe tuba nga twafunye ennamba y'abawagizi eyabaddeyo mu kisaawe Namboole kitegeeza nti Blessing yasobodde okujja eri ttiimu yaffe y'eggwanga nti cranes ekyawagirwa ne just ekibulamu yengeri gye balina okuba nga bongera okuba nga bakola ki nga bagiwagiramu like nga bagitundamu yes eri abantu lwansonga nti Uganda tuli mu kaseera nga tukyalina nnyo mu sambi alina face eri attractive eri buli muwagizi gwasobola okola kuganga ayiseeko mu tawuni awo n'aga nti omusajja yazze oba tulina t-shirts zetutunda nga oba tugabaza abasambi bwe batine bwe bati nga isobola okwanguwa tebuli ajjaku ng'agenda gula mujozi abaga nti banaye tuteekeko erinnya abantu nga 10 bonna nga basobola okutwala erinnya lyerimu eryo so kiyinza okuba nga tekiriiwo awo naye kisingira ddala okubeera ekikulu nti abatono abasobodde okuba nga bazze mu namba mwe bazze okuwagira ttiimu emu kiraga nti oba oliawo balina ennyo nti y'okwagala okuba nga ate bawagira eggwanga lyabwe okwemulugunya kwabadde kungi eri abawagizi namuko omuwagizi omu gwe nalabye ng'agamba nti bannange Namboole newankubadde kale tulina okuseera yanga ebintu ebikozesebwa naye otunda otya amazzi ag'ebitaano 3,000 okola otya kino bwe kiti ne bwe kiti byonna byonna birina okuba nga weebiri awo naye waliwo ne wolina okusasiramuko ku muwagizi oyo agenda okujja okuwagira cranes lesa zaati azifunye oba tazifunye kubanga ebanga fande out nga bakutte kubo ne bajja naye akasente kataddemu agenda kutambula kiro yes amazzi gasobola okubanga naye gugenda okusetinga ebbeeyi naye bw'ogaa nti amazzi agasinsi 5 ku dduuka omuntu gyagagula negaba nga tuse kusinsa 10,000 n'ebirala olowoozamuko nawe wabeerawo okunyigirizaamuko kumbeera naye sobola kugana musuubuzi kubanga yamanye engeri gyasuubuddemu ebintu eyo n'ebintu ebirala naye nze ndowoozaamu abawagizi bazze ne balaba omupiira betwabadde tulina okufuna. Rajab, waliwo nze ku ntandikwa kyesakkaanya nakyo